Bangamba bakuwasa. Ani. Bwali omukazi yakuwasa. Omanyi walina akanyama awo nga buli mukazi akutunulako. Tasigala kyekimu naye bangamba olina kishuga mami ekyakuwasa. Naye olabika obufumbo tebukubeeredde bwangu. Naye nakaki? Nga naffe abakazi bwe tukaaba naye naawe olabika okaabye ekimala. Shame Manja ly'erinnya lyange, Zubedah byantalo lye musinga okwagala. Buli omu kyayagala kyampita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu mwebala okusiiba ate nammwe abatasiiba ab'amadiini amalala nammwe mbalamusizaako. Mugyebale eyo gye mutuusaako emikono naffe tugyebale eno gye tutuusaako emimwa. Buli omu akola gugwe kusinziira ku byakola. Simanyi lwaki muba mulowooza nti bwe tuba tutudde nga twogeramu tuba tetukola tuba mukwasama. Kituufu tuba mukwasama naye ate awo tuba tuyingiriza ssente. Tuli ku National Theatre eno mu Culture Village. Gye batunda ebintu byammwe bye mwagala ebyobuwangwa si ebyeddogo. Ebyobuwangwa. Abagala emikeeka, abagala ebintu ebisobola decorating ewaka, ensawo naye nga byonna babikolera wano. Bintu byaffe bya wano. Hearing ez'akabi wano. So tukoledde wano ku theatre yaffe twegazaanya. Twagala tugafulire ddala amaka ku mpaka tujja kukolerangawo. Tukolerawo ku mpaka. So njagala okubategeezaako ku conference eri e Toronto, Canada, ennaku z'omwezi nga 23/24 ogw'omunaana omwaka guno. Egenda kubeera ku the Parkdale Hall 1605 Queen Street, W Unity 3 Toronto on M6R 1N9. Yeah. Eriku breaking the silence of HIV/AIDS. Bagala komya stigma mu African community. So mwe fizi okuyingira ziri $350. Ate mwabagenda okubanga mwolesa ziri $650. Osobola okukuba ku namba y'essimu ey'e Uganda, gwali e Uganda yandyagadde okwetaba mu conference eno eri 07 85 35 ate gwe mmwe abatuuze b'e Canada abali e Canada, enamba y'essimu ey'okucontactinga obeere nga weetaba mu conference eno eri plus 1647 713 1441. So tosubwa gwe wenna ayagala okubeera nga ate wakowadda stigma ku siriimu naddala mu African community tukikola nnyo. Genda wetabe mu conference eyo 23/24 mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno. Abasakifa Travel Agency batwala abantu ku umura ne ku hijja. Genda yo bali kusegawa building mu Kisenyi obagambe njagala genda ku umura ate bwe batoyina sente za wamu osobola ogenda n'ogulawo account nabo bagiyita Sakifa katono nobeera nga ate ogenda ku nyumba ya Mungu wonna wobeera nga ozimaliddeyo oba nobeera nga otwala maama oba taata oba omuntu wo yenna gw'owulira nti gwe wandyagadde okutwala alambule ku nyumba ya Mungu nga tomenyese nnyo nga tewe stressinze nobeera nga ate atuukayo. ICOP Videography and Photography basangibwa ku Nkuruma Road kizimbe kya Light Room K08. Bw'oyagala ekifaananyi ekirungi akabeeyi kaabwe ka saamusaamu naye kwabo abategeera ebintu ebiri corporate. Kitegedde? Subscribing, liking, ate era osharinge bannange munyiga akadde ka notification mutuwagire wano kati wetulya. Nina omuntu gwe nsanze yatubula ku maaso naye nga yali muyimbi w'amaanyi nnyo mu ggwanga lino Uganda ate nga muyimbi w'abakyala. Yali muyimbi w'abakyala nnyo. N'agenda mumujjukira bulungi yalina akanyama ke simanyi oba akyakalina kijja kusinziira ku kamera kyenaatulaga. Namusanze ne mubuuza naye munnange wabulira wa? Ebigambo bye tuwulira bituufu? Gwe munnange kiki ekiriwo? Eggwanga olirabanga bwe tuliraba oba gwe wabivaako? N'anyumiza embozi. Netunyumyanyumyamu awo ne njagala mubuuze ne bimwogerako eyo. Kuba omanyi nze ebigambo bye nkubuuza tebiba byange by'Abannayuganda banno, nze sisala kigambo. Bannayuganda bannange? Siggwa mwasamwa. Banjogedde kye baayogera. Ate wabagambye gwe oyasama. Anti nze omulimu gwe nkola gwa kwasama. Kwendya. Ndina Yoyo omuyimbi w'eggwanga olina omukyala gwe wayimbako naye nga mulungi.
Mwerabidde erinnya. Omujjukira mwayimba? Nga mulungi. Ali mukyala mulungi sikyamujjukira linnya ne bagamba mweyagala. Ne simanyi we mwakoma. Tweyagala. Mwali mweyagala. Ate okuyima n'omutima tumwagala era obeera omwagala. Like mweyagala bya love. Bali bamuyita niyo omukyala. Olabika onyumirwa nnyo ebintu bya kweyagala. Ate bye bitambuza obulamu. Sigambe nti nkutemyeko kigambo. Naye kyembuza omuwala omujjukira. Ate lwaki simujjukira? Ogamba nti Kalibala. Erinnya lye eddala lino. Priscilla. Priscilla yalagawo. Ali America, ali Michigan. Yakusuulawo. Ani? Priscilla. Banfaanana omusuulewo. Buuza ku bantu yoyo. Abantu babuuzeeko babuulira amannya saagala ntandike kukutemako kigambo. Nkulaba otandika. Banne muli mutya mwenna abatulaba. Nze Martin Yoyo. Obali obolisalako n'ogamba nti Yoyo. Yoyo ava mu Yoyo. Yoyo. Awo wakwanira abawala okubula okufa. Ng'olyogera bw'oti. Ng'obeerawo. Bonna ne bagwa. Yoyo. Wabulira wa. Ate guno muzimu. Obadde ogera ganjasamu. Tereze yakukyaziza mukwano. Oyogera bulungi toyasama nakwasama. Wabulira wa. Bana enzuno. Industry wagidduka misinde. Ndagewa. Nzuno nkyaliwo. Bangamba bakuwasa. Ani? Bwaliwo omukazi eyakuwasa. Omanyi walina akanyama awo nga buli mukazi akutunulako. Tasigala kyekimu naye bangamba olina kishuga mami ekyakuwasa. Naye olabika obufumbo tebukubeeredde bwangu. Naye nakaki? Nga naffe abakazi bwe tukaaba naye naawe olabika okaabye ekimala. Kakati gwe bw'oba olabanga omusajja afaana nga nze nina okuwasa oba alina okumpasa. Bangamba si bigambo byange. Bangamba wali olina shuga mami akuteekamu ssente mu nnyimba zo. Amala n'akuwasa naye mbu akukinyiza ekimala. Kakati shuga mami anteekamu ssente ate n'ensirika kati lwaki abadde takyanteekamu? Anti obadde mbuokola mirimu ate ffe batuwasa olaba tuddamu ne tukola abasinga. Mirimu ki gye mba nkola olwo? Gye yandikoze ate kati yafacilitatinga kati gwa yaba alina okuteekamu. Ze manjo ze sowaani. Biri bitya bibeera bitya n'ebyamwe biringa ebyaffe. Ebiriwa? Ng'okubanga bakuwasiza. Sooka ombulira ebyamwe bibeera bitya? Tukola emirimu twoza amasowaani ne twoza nika andawaya ne twoza masowaani ne mugoza mutya oli mpozi yayimbata mumanyi n'okunooza essowaani munaaza mutya? Tuzikuuta tufuna obukuuta ne twoza tusiimula amayumba twoza engoye bw'ogaana obikola bakuba bagoba. Bambi Gwewosi bwe kibadde bakuba anti kati we bakuwasa oba ofuse mukyala bunnaffe ebizibu oba obimanyi naye watukola bubi yoyo wali mwana w'amaanyi mu industry tewandigenze mu bufombo. Vaawo naawe jawe okwasa jawe ebiboozi byo bana eno interview nedda yoyo togenda kunjasamiza mu interview. Sebo nagenda bampasa. Abantu be babyogera nze byo sibigambo. Naye ani agambye? Bannayuganda abo bennyini babipostinga mbu yoyo mutubuulize baamuwasa neŋŋamba we ndikugwako ndikikubuuza. Ate kati olaba obuzibu obubeerawo. Kati kuffe bw'ofunanga mukulu munnange bagamba nti olwo akuwasizza. Wawasa mukazi mukulu? Wafuna kale mukulu munno? Ngamba bw'ofuna katola kati nganze nenfuna gwe Shamim. Nze siri mukulu munno. Ndeka munno yoyo nagenda okujja mu industry nga mwoli. Ani? Nga mwoli oyo. Ani? Ng'oyimba obuyimba bwo. Yegwe mukyala nsana. Wakati olaba kati mbadde nkugereza kati bwenfuna nga gwe Shamim nga baga nti Shamim ampasizza anteekamu ssente okiwulira. Naye nga mu butuufu kati olwo gwe Shamim kati olaba. Lwaki ongereza akakitogeza ku liyo life yo? Akitogeza ku liyo life yo? Liyo life yange. Ate kakati kankubulire kati ekisooka kino kyekizibu buli muvubuka kino kyekizibu buli muvubuka akola ki? Ayinamu akanyama. Mutemukola mudda mu kusonda bunyama. Buli muvubuka alabikako obulungi. N'okitegeera. Ekisooka yes waliwo abalina weakness. Bakola. Nti oli alowooza bw'apika obunyama
Jovulaba Olivia yima nti emifumbi ejambwa okiwulira waka waki wakamyu oja naye inzi waka wagunya okitege kakati bova kwekyo kati oli bwamala okuloza nti waka okuba alina waka yajja okumweyimirira okya webakolera ensobi okya kati oli bwe bamuwasa nga omanyi naye nga bw'onnyonnyodde nti watuuka eka amatusoba ne gamulema okwoza obulungi tayoza atakola mirimu yefudde nti yenna nnyini maka tayagala kwoza bwandaweya bwa mukyala kakati omukyala n'anyiiga wanyiiga n'alekerawo okumuwa ssente okiwulira wadde nga kubala nawule omuntu agamba nti bannaye abavubuka mwe mukole muleke okulowooza nti abakyala baagala 6 pack yes abakyala baagala ssente naye ate era baagala ne 6 ki ne 6 pack okiwulira byonna bibiri kubanga ekyo wegwe nawula nga yakyekwasa nawula ono Pastor Mondo nga yeekwasa ninga naye kati ate oyinza okwagala toyi toyi Pastor Mondo ki toyi anti mutunuulire yenna bwagize wano toyi sijajjuza Pastor Mondo toyi nedda Arejo bare sina uyakachi muvuma. Nedda oli mukambwe. Nedda sidi mukambwe. Nedda muze kati nze mu mondo. Nadi bakweta mondo kigezemu. Nedda kanye kuchange. Kyengezako okugamba. Okiraba nawe. Okiraba. Ndanga toya ayetisse yonna. Atambula nayo mu maaso. Kitegeza omusajja alina olubuto ayetisse toyi. Kasuku we bali kwekolako kati kuba kati nawe wandibadde mu toyi. Ate waliwo bro wange akyaluyina simanyi yo mutaddewa ate nga nakayingira mu Talk and Talk team nga sister bantaddeyo tonvumisa abantu ngomanyi yatooza Spice yabadde abakoze nnyo kyamaanyi gundi mwana esini yoyo naye buli alina olubuto yetisse toyi naye Mondo alimbamu Mondo alimbamu akole ku kyolubuto yakole neha omanyi bwogireka nejjula ennyo n'ekimotoka ekimunuunamu tekiba kyangu kitwala eminuni ng'ebiri oba 3 z'essente yoyo obadde obuza naye akomyewo n'amaanyi ate galo naye nga mutuufu kitegeeza obuto gye lukomogejja gobalaze expenses ez'ekimotoka kya toyi expense zimbalaba eyo nga wasalawo tojja kwetikka toyi sigenda kwetikka toyi kansigale nga ndisitedde okiwulira okolere mami kyayagala mami wange mami wange ate era mami wange kuba naye ampita daddy yo mukyala wakwita daddy yo nomuyita mami yo kirowoozi kyo kirungi mamiyo tofuna ekibeera yoyo mukwana tereka kusukka nnyo kibeera ki kibeera ki yoyo naye nga obaddewa munaye ekituufu kyo mbaddeyo nga neekuuma era nga ndi bulungi lwakubange abantu omulamu industry nekutamye nga balinga ggwe nga basala omugambo nze sikusalako mugambo bantu be baŋŋamba nembuuza kati ate bamanyi nti oyo omusajja alistedde naye kakati ngaosalako nti nze teri ddogo omanyi nze ni musajja w'amaanyi nnyo tuli bakkiriza manzi nava mu family eri nga bali stonchi okiwulira kati baasooka okutegeeza nti teri ddogo terikwata bankooyo ne bw'okola otya era onsanga olina akasajja kabadde ki baŋŋambye rero kajja kugira kameze ekinanansi nga katambula kalisted nga tekatalabamu kuzungazunga okiwulira oba kimugaana okutambula nti atambula agaziya amagulu nedda nze ntambula ndisted okya nempokindoga kitegeeza gwe wayagala owummulemu industry nawummulamu buwummuzi nga kinsente naye kankusobola nkubuuze ekirungi naawe mimi toli wa bulijjo obulamu n'obuyita bwangu buzibu nnyo kati batwaliza otinga netudda mu luseke byonna we byagaana kati kuba luseke era bw'ogaana ati sikyekukwata mu nsawo
Embeera si nnyungi nnyo nga bwe mugiraba. Aye kati mulamanzaani ono tuli bakambwemu. Mulamanzaani tuli bakambwemu. Kubanga nje okubuulira. Era kitegeera bw'obanga wadduka lwa ssente. Embeera waddukira embeera ali tennaba kubamba nnyate. Anti tolinda kumala bw'otolaba bannange abasiiwuuka n'abeeranga yenna omusokolemu ebyenda. Nga muyimbi. Tobalaba. Olinayo kumanya. Ndeka. Ajja kuwolereza bino byansi. Nina babulaza bajja batoka ntoko. Gw'oboogera. Tujja kuyirawo omubiri. No fear say. We are here for you. Gw'oboogera erinnya muze nkubuulire lwaki. Gwe mbulira kutandikirako ki nze mmaleyo. Bwe yogera nti nze mmaleyo. Totya we are here for you. Ndeka mimi nje ndeka kuba mutitizi nawe yoyo ina singa bwagireka bwekyali mu industry okya mbaddemu nga nina amaanyi gagali physical nenga sirwana nko na muntu kakati sagala badde olwana nabo na ddoboozi kuba muziki kubisa ki twekube talent so si kutandika bino nti ani asinze okuvuma nkati nga bolaba wano olutalo oluliwo abaana beesabula baana beesabula wala kampu mpuga kampu gundi beesabula bajja kwesabula paka kuwulira bubi bajja beesabula kati music wasalawo omuddukemu kisobola music art si music just muzimu oba lubaali Lubaale bagamba nti gwe lubaale w'ekika gwe gwaliko ne bw'odduka n'olaga Amerika akunoonya akukomyawo okitegeera kati ye music oba ye art kisobola kumulika wabula omuntu osobola okuwummulamuuko ate n'okomawo naye ekibuuzo kiri nti w'okomeddewo okyali relevant osobola okukola ebintu ebiri trending osobola okutambula n'omulembe oguliwo kuba kati we tuli ku .com era okamanyi akaki anti mwagenda ogenda nga muli ku analogo kati tuli ku digital .com era kiri eno naye n'oluzungu wali owangalira Amerika mpulenge no wano ndi wano lwakuba mpangala n'abantu bategeevu yoyo bategeevu gyabo bakasuku simutegeevu neno ntoko timu ogiri bulala kukyenda bye ogiri bulala kasuku simutegeevu ani gwogambye nnyo ankubuuza ongambe wangala n'abategeevu naye ninjamba manyi bategeevu ngani mbu kasuku oyo omukakkanyiza nga nze nzikakkanya kasuku sikyagadde oyo kulw'omukaaga alina okunjokya toyinza tandika muyisa mu maaso kasuku kyaliwo mutegeevu nnyo mumanyi wagenda okubula nga kayimba kyakaliwo akange oba sekkubye naye tokyajjukira naawe eri kuba kakolima abantu emyaka gye tutuukamu nga n'ebikolimo tebikyatukwata afe ffennyini tuli bikolimo oliki weebale kukitegeera nakugambye dda munange ndeka munange ndeka nze okuba nti ntegedde netuuka ku myaka gyammwe mangu kundowooza nga bwe mulowooza tekinfuula mukulu just kinfuula okuba nti ntegeera mangu kayimba kikuwaleka otuwadde awo ogenda obule nagikoonamu Mukama Katonda wali olina kubula ono musiru nnyo okidde na lamanzaani eno gyendimu luyimba kiri waleka tubeere serious luyimba kiri waleka okubya okubula nagikoonamu luyimba nagikoonamu mpaamu akapera okufule kati akapera nsooke mpulira oluyimba lwogamba kiba si kyekyo ogenda siba ennaku nkaaga fa akapera nagikoonamu byutayonze nagikoonamu ddayu gyal nagikoonamu
Najikona kati wadde nakubuza oluyimba olwo lutandika bootoga akayimba kikole kootadde ng'ogamba biteyeyo najikona musebe bya najikona mukyokka n'olekaawo ojja kujja bamama waffe ku TV zaka nyiri kato nkubye puleshi ngoli munonefu bandi bayinza okulowooza nti ate Shamimu kiki kyakoze ate wangambye obeera n'abategeevu naye leven gyononekera kale n'abalabika ndabe bo banaalowooza ki munnaffe ate tewafulumya oluyimba lwo nagikona ngwebale naye tokidumala eyo oluyimba tolukomyawo bite nagikona mu luyimba tetujja kukkiriza tugenda kubalemesa buli kimu yeyambula tujja mwambaza abaagala okwogera ebigambo etategereka tujja bimalayo ani yeyambula toli ku social media njagala oluso sombulekani tudde ku ggwe olusi binyumira ebyo nyamula manzani saaga bintu byakunteeka mu ŋŋambo nakugeyageya bantu bitankwata nedda naaweera zibirako nti wayi twafunyeyo kakitone gy'obulidde baŋŋamba depression yali ekusse depression ogimanyi depression ngimanyi togitenda waliyo ekibayita mental health ennaku zino njagala okubulira gwe olaba abantu gwoli yaga nti balaba bizimbe balaba makooti mu Kampala naye ng'omuntu byayitamu ate nno nja okubulira kati kanjogerere bannaffe abaweyogerere bali baveeko ebizibu bibamala njagala bibyo kati tugambe Bruno Keggo byayitamu obimanyi nawe sisobola kumwogere kati baŋŋamba gwe watendeka Bruno Ke kuki kino kyakola ekyogenda nga amansa obukodyo buno gwobusookeramu amansa ki mbugwe osooka kumansamansa abaana mbugwe wasooka okukola obunyama kati abaana bakulabirako balowooza obunyama bwebwo kati bagenda okukulaba mbu nnyimba zo zonna ezasooka bamaama nga be baziteekamu nki ensimbi si byange nno bino byabamawulire abansookamu babinyumya kati babinyumya wendi neŋŋaana naye ndinoonya yoyo mbeera mulaba ndi munoonya ne buliiba olwo nga baŋŋamba mbu kati Bruno Ke yali kyaliiwo nga bwolaba nti kambuukire maama waabuukidde oba nti omwana omuwala asera na nnyina kati Bruno Ke yasera naani ne yoyo muwaayira omuyigiriza nti abakazi abakulu mwe muli future ani ate nga nze sibafunangako tesibankona mukazi mukadde mbeera just sifuna nze ba under age nfuna just beetuuse emyaka nina yeetuuse emyaka ŋŋamba nga ono tannajja bwe tulina kati ekanansojwa saatabula makage kyetuliko twagala kuwabula nakulaba nti olugambo luno natulugjawo nga tonnamufuna akanyama kano kakupika era kyova olaba omwana ono yakakizuula nti akanyama temuli omwana naye mbu naawe wagendako mu depression kansoke nkubuulire nga sinagenda ku depression nze omukyala kamete girlfriend kamete mamiyo yeebuuza n'okwebuuza bannaye obeera otya nga ligaayi lyange lirabika bulungi naye nga erisajja nga teryenda banneebuunya nange wandikoledde bantu notakolera mamiyo kati ndaba okolera mamiyo ate ng'ennyimba si yagenda oziwulira kolera bantu tolimba bantu kyogamba mbu nyende nze si kyeŋŋambye naye bwe wali tonnabafuna mamiyo wali muzibu nnyo wano e Kampala kati gwe mbuulira yo bameka b'omanyi nze nkabye emboozi bakulu bannange abansooka mu kintu kino baabinyumyange ati gwe ne bakulu banno bakulu banneeyo oba munyumya biboozi kyebyo kakati nenja okubuulira mbadde nkubuulira wali ku kya depression abavubuka nga agenze n'akolamu n'alabika bulungi okiwulira bw'aba teyeefuddeeko kukola kugamba nti nyingiza ntya ssente ekisooka agenda kulowooza nti agenda kufunayo Shamimu kye kimuwe essente kyokka nga ne Shamimu gwafunye Shamimu mufere naye ne just buseere bwakweti yeeteze ategule andiraba
katugambe Mimi ateze wali Bruno ke just amutegule amalo okugira bambi amulekaawo okyulira Mimi yeyongereyo anoonya ate omulala anoonye Yoyo kumbe yasanga ate Yoyo alisted namubuuka okira kati nze tosa kulunsuulamu nemala kubuusidde nti kati agwe yakuzinsulamu busuulu kati go wakimanyira guli muko kwa mutwe bakuba nti bano abaana bwe wali obatende kati wabatendeka bulungi amma atulaba byonna biganye buli gwe bagenda kajja mu mawulire ono yabagambye nti ayasamasama naye ekituufu kiri nti nga tuvudde mu byokwasama nze bannaye siinaayo muntu yali ampasizza naye niyo nanditestinzeeku bibeera bitya olina omwana gwe baleeta nga omweganye mu mawulire wemujjukira ate nze neegaana omwana oba oli yannimba omwana yakulimba omwana baamala ne bamukuwa bafaani bwe baludde baagala okumanya tijjukira bakkaabirako nga twakkaabira yo yebyo ebiseera anti era laba nzijjukira nali waffe nga nkyalina mu secondary nendaba sitoleyo nga tukyalina nga TV yaffe erina ekibuto igwe nendaba sitoleyo nga bakulimbye omwana era twali awo ne mamange nagenda abakazi muli bazibu omwana bamukuwa omwana kuba ebiseera bye wagenda mu depression kati kyenjagala kuyamba abavubuka depression waliwo abavubuka bangi abasajja va ne ku bavubuka bokka abasajja katulinawo wano omusajja abaana 17 naye abaana 17 alinako 7 abatuufu oyo nsobola okutegeera depression gyayitamu oba wakiyitamu oyo nsobola okutegeera depression gyayitamu njagala okubuulira teri kintu kiri ate olaba wano ebibaddewo ebya DNA ojjukirawo ebikyakidde nnyo ebya DNA basajja bafuna pressure omuntu aba yeetaaga rehabilitation omuntu yeetaaga kugambye eyo depression gy'obeeramu esinga n'omuntu drug addict akubiddwa enjaga Yoyo omanyi drug addict abaana nga baweddewo drug addiction ebeera gradual yes nayo mbi okiwulira naye ejebuildinga naye kino eno shoko ekuli omulundi ogwo bw'otawera bakusanga weesudde wali mmotoka nga ekutomedde bepu kati abakazi bano bajja ajja n'akikugambirawo oba otandika okisensingamu oli nti omwana ono ayinza okuba si wange era batono nnyo akigambirawo mukama akuyamba n'okitandika okiwulira mulino weekengera olaba enneeyisa you don't relate omugamba kino abuzaabuza era busigino bubeerawo okira lwakubonera ati kati ekyatuuseeko ku mulembe guno because by that time ekyantuukirako tewali DNA yadde nga tulinawo ddwaliro lyonna lyalikola DNA nnyo it was not public knowledge naye nga kati webikyase in these past 2-3 years okitegeera kati kyangu munnange kati kikyase nnyo okiba n'abafere kati babifereramu ogenda oli nagamba osigwa omuzaala naye nga bakufeeza oluusi gwa omwana wuwo okiraba naye kakati kwegamba you just imagine abasajja abayita mu mbeera eyo gye wayitamu abasajja obawa amagezi kikuba wakyaliwo n'abalala bakyagiyitamu ng'ate bo balemeddwa n'okuvaamu okuhiringa okuwona nti akkirize nti kituufu kyatuukawo omanyi eddagala erisooka erya mental health okusooka kukkiriza okyola si kyangu okukkiriza okitegeera nomanya nti si wange oba n'okitwala nti nfiiriddwa kinga omwana ng'akufuddeko of course kikuluma naye omuganda agamba nti bw'ofiira omwana tokola ki tosula ku malaalo okirya so you move on ekyokubiri kyekino kati gwe kyovuma ekyaffe gwe kyogamba mbu tukola obunyama bwasuga exercise is very important keeping a healthy bw'oba ofunye ng'olimu any sort of depression weetaaga exercise it is a big relief okira ekukakkanya nnyo lwa ne bw'oba oli awo stress zikube ne bwe ziba z'amajja okira ne weekaka n'okolamuko to exercise weerabira
obongo buli settinga omanyi oba teweetaaga kwerabira nti of course weetaaga sente naye ofunamu kumere kalembeke ofunamu kalembereza possible obongo buli settinga osobola nokuwa pulaani empyawo nti naye omanyi mbadde sinagezaako option B kangende ngikoleko kangende ngigezeeko n'ofuna that courage egenda negigezaako no Katonda naakuyambire kubanga olaba byonna byonna ebibeerawo kati kankwambe kati kanjogeremu ngo omwana w'omusumba taata w'omusumba nze kuva ku jjajjange nabasumba taata wa jjajjange y'omu ku bajulizi abaali bagenda okuttibwa Namugongo kyovulaba kwati nze nga muli bakatuliki ni mukristaayo ni mukristaayo kyovula nga sobola kukola bintu ng'ebyo nga byo by'oŋŋamba simanyi bapase simanyi mpiko singa tebabyogera singa tetubibabuuza naye kukwasa makooko okusirowooza nti by'Abannayuganda mubeere mu biboozi byammwe gye munyweera eyo bukyayi obuugi atunywa bukyayi si buugi alo tututemu nnyo naye kasita okomya mu industry ennyimba ojja kufunawo zitambuliza tofaayo tofaayo katonyize ku depression wali kubanga kyemba nkubuza ku depression nti programu yaffe eno tuyamba abantu abali mu depression so wayitako mu depression omanyi kyekitegeeza okusookera ddala otuwadde okubeera nti tulina okukkiriza nga kituuseewo tukole exercise n'okwewala okubeera obwomu otandika olowooza obubi n'okulowooza ebi omanyi bwewobeera n'omunnawo kwa kampani oluusi ajja kuleeta ekiboozi mugende ku bintu ebirala ebyo mubyerabire badde bikudepressing olunaku luzibiraawo okitegeera ate bwewobeera omu kyoba ne bana abaana kuba mbadde nayitako waliyo omwana omuyimbi ayina drug addiction okitegeera naye omwana yannyumiza ye kennyini nti omanyi yoyo ekintu ekisinga okukola obubi nagamba that yakyaba kiyita craving obeera okugamba nga owulira muno mu Luganda olwafu bakayita omanyi ekyoyoyo nga kikanga owulira nga kikutuga mbulaga si kikutuga ng'owulira nga bwewandeba ng'onyota ekuluma enkalamata ey'amazzi that craving owulira oyagala kunywa kati ng'awulira ayagala kunywa njaga ayagala gamukubemu okiwulira so nga buli bw'obeera n'emikwano oyinza okwerabira oba kugamba nekikutwalirizaawo so ezo remedy zezendowooza nti ezo nnungi nnyo okuzeekwata exercise okukkiriza okwewala okubeera omu kyakutwalira bbanga ki okukkiriza nti kati kituufu kyendiko otuuka ogambe n'okugamba kati kanve ne mumawulire kuba sitori watuuka n'ogijja mumawulire kyantwalira nebbanga emyezi kumpi nga3 katonnakkiriza natonnakkiriza nohiringira bbanga ki kuba baŋŋamba mu depression okuhiringa kyantwala emyaka kumpi nga 2-3 ya rabbi omaye waliwo pain ekubeeramu kugamba nga otuuka n'owulira nga buli wobeerawo okijjukira obulumi ka feeling ako owulira omaye loosi y'omuntu gwe kati kino kimanya abatula bakitegeera gwe balimbyeko omwana tekiba kyekimu nga omwana eyafudde kuba eyafudde ojja kumanya nti obukkiriza agenze talidda naye kati kino okugamba oba olaba nga gyali olaba ebifaananyi kugamba bijja mu mayindi yo okitegeera so sorry bw'aba kiyitamuko bannange tusaba mukama akibayiseemu mwenna muhiringe nga yoyo bwe yawona n'akiviirako ddala obulamu ne buddamu ne butambula kati music industry ekiriwo kya bivvulu omwaka tubaamu n'ebivvulu buli mwezi tubaamu n'ekivvulu ky'omuyimbi kyajja kati nga ne stage zaawukanira ddala ku ze twakolanga edda nti kati ennaku zino tuba tuwogera ku kivvulu ky'omuyimbi tusooka ne tulaba stage mataala
Agamataala amayitirivu yayambadde atya yayimbye atya tuyinako kati n'ekigambo kya CD ne live ennaku zino tukaka nnyo live okuva bwe twafuna bbato ey'abakyala abayimbi ababiri kuva bbato bwe yabaawo ekigambo kya live kino kyakwata nnyo eddoboozi bwe ndimanyi ekoliwa live kuva dda nyimba live yes oyimba live band so nyimba live music oyimba live music ebivvulu ebya stage bino industry yammwe ogiraba ng'etambula egyobadde ng'otudde obadde olaba nti yeah the industry is promising industry ekyuse nnyo ate era improvings waliwo awamu for the better awamu for the worse ebimu bibi okitegeera naye ku side ennungi olaba era abazungu bagamba lights camera action okitegeera amataala galina okubeerawo kamera zirina onokuba muzi kamera ababye baagala star live like a star okitegeera kuba Shamim tuyagala bwobanga on celebratinga tuyagala onsange nga ninga oli gayi wammwe gotuma amazzi ku kyalo okitegeera era oyagala okulaba nti ddala yoyo okitegeera toyagala kunsanga nsiwuuse okitegeera kyovulaba nze I stay healthy okitegedde awo okifunye I stay healthy kubanga oyagala osange nga nsobole okubeera era nze ndi musanyufu nti abantu bangi nnyo wano mu Kampala abavubuka abalabika obulungi kati abansanga ne baŋŋamba man first okimaintain number 2 okimeant go inspiring awamu I get surprised nga ndabali gayirabika bulungi nnyo I'm like hey man you look cool neri ngamba man okimeant go inspiring a man okubeera ngamba neja uli wakabi nnyo man thank you wagenda ko mu America nzuno wano ekyaddondo wabeerayo mwaka ki gwabeerayo sikyajjukira naye nga wabeerayoko ndankulira zimen atandise wagendayo kukola oba kulambula bakuyimba omanyi saagala naye nako wayinako omuzungu nakukyakyogere siwasanga ku muzungu mukazi wange yali African American abazungu nze sibaagala sibamatira okumuddugavu awo woofiira awo yes ndi mufirika nnyo nze so she was African American nenga bwobitegeera era n'americana nga tetukkaanya mu bintu ebimu you know I know Americana nagenda tukireke I can understand naye si naye mbadde nkugamba nti okulabika obulungi no olulimi kyate lwamenya ama muve ngono sudi naye yoyo wali oyimba bulungi sikyayimba bulungi simanyi kubanga tindudde okuwulira siriko nywegere okagamba ni bantu kayimbako kapya ako kapya bwekate bwekali nze mukwano siramu yadde akalava akatonya katono nze ndi mu luseke era okola siriko nyegere nga nkulawe nti ngamba olinamu kasente bro kati ako kayimba kapya siriko nywegere kamu ku buyimba bwange obuva ku EP yange empya kwe kulyako siriko nywegere wololo paka D tele ka Luganda era Luganda kati gwe kati that's your tele ene ye tele yange ukitegeera is my tele nena yoyo njagala kutegeeze nti Uganda bwagireka yakyuka kati yakyuka nedda amalala galuwa si malungi galuwa
Yo tela jakusibya enjala. Ekigamba leo ndi telefoni. Tele. Ebyo bitele. Tele. Ate enjala webe kulumya nnyo kinyuma n'otamala ayinza okutuka. Ba generation Z mukitegeera matuli we be TikToking out ku tele. Generation Z yeriwa. Eno ngati goli mukadde. Goli mulembe gwa voli muzeyi. Oitegeera. Nangu wafunye obugabo abavubuka kati nangu olaba ndi mukuluwo. Wafunye obugabo. Zeri buvubuka goli mukadde. Nange yoyo. Yatabitegeera ne generation yaffe tabitegeera. Obitegeera. Ku album. Yeah. Muni mukolabo tuzirinde. Yeah. Akomyewo n'amaanyi mangi. Kati firimu wazidduseemu. Ate obulamu bwange nagambye nze ndi artist. Okitegeera. Nyimba. Ozanya. Nzanya. Directinga. Mpandiika. N'ebifaananyi mbisiiga. Nga tonna nsiigayo. Osiigika gwe. Totereera. Kati nyinza okusiba nsiiga oluba ate n'olikisa kakati gwe. Bijjeemu. Bijjeemu ebyo. Bijjeemu. Ate ebiki? Bijjeemu. Yeekoleko. Bijjeemu yeekoleko. Ebiki? Yoyo. Olaba omuyimbi bw'oba obuze ku maapu ne bakussa. Ojjanga n'akajanjanga katono. Tegedde. Kuba kati oyinza kukwata muntu zaatutte obudde bwange mulama nzaani eno nkokoleko. Otandika okuŋŋamba sisiigika simanya mba ntudde ate nga tuneno ate nga tuneri. Bw'oba osiiga omuntu aba alina kutuula atya. Ate naye bannaye. Leka kummanyira kisusu. Oba osiiga omuntu alina kutuula atya bw'ati nga statue. Mulabe kati abo baanaawezaawo sekendi 5 nga ateredde. Ate sekendi 5 bwe musiiga batuulawo essaawa. Nsiigaayo. Njagala kiteeka mu nnyumba yange. Oyagala kitya? Artist by Yoyo. Oyagala kukuba wenna? Half. Oyino wansi otyayo ki? Nja kuba oyinza okunkuba nga sambadde kabina oba nga nkambadde kati abo ne balowooza omutuufu yaliwa. Wansi mbuzaabuza. Oyinza okukuba maama kabina oba oluddako n'okuba Sophie Gombya. Bannaye mulira ate empala n'empya gye bannaye. Sophie mbu yali ate? Ali bulala tulina anniversary. Bambi ka Sophie kali portable bulungi. Leero omulema akeeyagalira. Okay. So far Yoyo omuntu wamwe yadde yabula akomyewo n'olugezigezi lungi. Naye nga music kyemmanyi yakomyewo naye okyawandiikira abayimbi oba kuba baŋŋamba mbu abayimbi tebalina respect ku ba writers. Ewo kiri kitya waliwo writer wano yaŋŋamba nti leka bantamaapo ate nga naye muyimbi baamulagalo. Kyekituufu mbadde sikyawandiikira bantu naye eno mu bya film owandiika mpandiika era nkritikinga. Oli bwandeetera script ye ayagala ngitunulemu ogiteeka muline ebyo bimuyambako. Kati naye bano bo aba music wali wabawumulamuko. So kirungi nnyo okuba nga talent wetyekomyewo, so tusuubire nti kokomyewo abayimbi bwe banajja nga baagalayo ku buyimba kuba kati tulina abaana ba upcoming bangi, abaana bajoyiniza industry kati bangi. We bali balungi abalina talent nga zze gy'oli nga ayagala muwandiikira luyimba onoomuwa time oba nawe wabanyiigiramu. Nesiina olaba leero bwonvuma leero enkya n'osanga ne twebuuza it is okay. Kati nyiga so abaliyo nga bandyagadde lwaki neekaddiya bw'olaba nkaddiye tunula kati kunze naawe wani anyiiganyiiga ngamba just tunula ku face zaffe wali ani kale tunula naye twerabe bwerabi oba tukirekera abawagizi balabe ajja kutegeera anyiiganyiiga.
So omuyimbi ali eyo ng'ayagala okumuwandiikira welcoming. No problem. Amina. Omanyi ba writers batono mu industry naddala bali professional batono nnyo naye abeeyita nti ba writer nabo bangi. Engera ba promoter na buli gwosaaga ki promoter takubye nnyo takubye nnyo ate tulina promoter gwe baakasiba takubye nnyo ani ge baasibye ndeka bambi bamute bambi bamusaasi so yoyo nkoyoya yaya wammwe ayina ennyimba nnyingi nnyo kimanyi wana batadde album ye mujjagerayo muziwolereze tulabe kikyatuwadde. Omanyi kati ennaku zino Abannayuganda baategedde music omulungi n'omubi kati baawula. Awo ng'ani musanyufu nnyo. Ekintu kye kyali kibamenya luli. Kati katugambe kati nga tetubategeera. Leeta example nga omubi yaluwa kale waawo example ng'eyo nimba olubi yawo. Omuyimbi omubi. Mpalana gye nnina emmala ne industry eno. Saagala kwongerako. So as of now ne maaso nga mmaze okweteekateeka nja kubeera distingita nga mmaze otegeera nti kati I'm ready for you. Naye kati yenna nnumba essaawa zino mu kisiibo mba sirina option okuggyako okumira ebivumo n'ensirika naye nsobola okulukulutinga ba bro ne bagamba as of now munkwatemu as I'm coming soon. Oshitegedde naye bwotyo bwe mubikola nsobola okuba nze nga ndi muki mu live naye nga babro tebali mu live basobola okuba nga bali mu live nga siri mu live. So as of now sijja kutankuula lutalo lonna na muntu nammwe nsaba mukuuma empisa gyendi kubanga just few days njakuba mu live naye nga wategeddeko nti Kenzo yafunyeyo omukyala. Naye yamufunye oba baali beefuna? Ffe twakamanya ffe naye bo simanyi oba baamanya ddi nti beefunye naye kati ffe twakamanya. Ndabe awo ku kitimba nga mbala bali n'omukulembeze wali obufaananyi gamba ninga bonna naye omukoyo waayi naye mpozi kati kwetega okwo yeetega bulungi akwana bulungi ng'okiŋŋamba kuba kati gwe olina experience aba yeeteze aba akwana bulungi aba ki kuba kati president wo president yagera n'ateeka ndako okimizeemu awo oyo president wo nze nkyogera n'esimbye bulambalamba bwantoogo president Kenzo federation ayina minister aina mama Nyamtoro. Mama minister Nyamtoro. Mama, she's my sister from another father. Wesi bakubantu. Ngoma nyanti laba ndoza. Sifa saa kweli na nyabana. Abana kulwa mulaba ko mutwalinga zifanagana. Zifanagana zazo ndanene. Yewe. Eyo ye masaka. Ate yiye. Muje tandika okusoyasa ano omugole mutubye sente naye nga tukoledde ku National Theatre wano mu Culture Village mbadde ne Yoyo Yoyo nkoyoyo eyayimba yego omukyala eyayimba tele kale bawe mutele ogende okutanga twesonze tuli bulala tele charge mbe power bank kuteleyo mbe snapchat kuteleyo mbe airtime kuteleyo mbe kamera kuteleyo mbe network kuteleyo kambere mobile money kuteleyo awo obedda byonna byoyimba sinabiteega naye wetuuse ku mobile money neŋŋamba oluyimba lwero awo wetwagala lwero oluyimba olutuufu era kati ntegedde yegwe omuyimbi w'eggwanga yegwe omuyimbi w'eggwanga. Yes. Yeah. So like ngo sharinge onyiga akadeka notification. Mbagaliza ekisibe ekirungi tuongereyo sofa tetuli bubi. We tuli weewo gye tulaga tulabayo. Musibe bulungi mweraba. Kanonye gwe nkuba oluseke wa. Natulabika nga yasiibi. Anti siri mu mbeera mbi. Yefa abalya ddaku ku chicken. Yefa abalya ddaku ku chicken.